Kyemanyi mwenna mwalaba olutalo lwali mu ggwanga lya Venezuela era ssaawa zino mwenna mulaba olutalo olugenda maaso mu ggwanga lya Iran. Naye wali weebuuzizaako ki ekikubisa Iran oba ki ekyakubisa Venezuela? Bino byonna kye njagala otegeere byetooloolera ku mafuta. Venezuela ly'erimu ku ggwanga eryali lisinga okubeera ne oil reserves mu nsi yonna era nga ne Iran ge gamu ku mawanga gasinga okubeera n'amafuta amangi mu nsi yonna. Naye ki ekibaleetera okuttiŋŋana? Bino byonna nga bwe kugambye byetoolera ku oil. Olunaku lwa leero tugenda kuba tunnyonnyoka oil ono gwe balwanira bonna yavaawa era nga yava ku ki okubeera nga asangibwa mu ssengendo yaffe eno Earth. Wabula nga tetunnaba tuuka wala nnyo ngenda kusaba osubscribing era oliking era osharinge vidiyo eno osanga nga y'amakulu gy'oli. Ndowooza ka tulinye time machine yaffe tube nga tutandika olugendo luno. Miliyoni z'emyaka 252 emabega ku ssengendo yaffe eno Earth waliwo era oba waliwo period gye bali bayita Mesozoic era ng'era eno era yali ya bitonde bya mazzi ng'ogasseko n'ebimera by'omu mazzi ng'ebimera bino eno bye byali biwangaalira mu zisemayanja ez'okusengenda eno Earth oba bye byali bifuga amazzi mu biseera ebyo. Naye wabula ekingi ekyamanyi okyajja ne kikuba ensi nkolwo Mukama Katonda omutonzi wa byonna ategekera abantu ffe abaliko essaawa zino kyabeera nga kisaanyawo ebitonde ebyo byonna byenna ebyali mu zisemayanja mu kaseera ako era nga ebyo ebitonde mu kufa kwabyo byasigala ku seabed oba byasigala wansi ku zisemayanja ezo ne bibikkibwa ettaka. Olwo nno olugendo lwa oil oba olugendo lw'amafuta we lutandikira. Ebitonde ebyo byali bigudde wansi ku ziseabed z'amayanja byabeera nga bitandika okubeera nga biri preserved ne bibeera nga mu kuvunda kwabyo bitandika okubeera nga bikola oil oba nga bikola particles ez'amafuta ge tuzuula obuzuzu olunaku olwaleero. Kye njagala otegeere amafuta gano eno kubanga gafoomingibwa tekikeera ku makya oba tekitwala myaka mitono kubanga gakolebwa. Amafuta gano eno okukolebwa gatwala miliyoni z'emyaka eziri wakati w'ebibiri ne2.5 okubanga gakolebwa. Kitegeeza amafuta ge tukozesa mu kaseera kano gatandika okubanga gafoomingibwa miliyoni z'emyaka 252 emabega oluvannyuma lw'ekiyinja nga bwe mbagambye ekyakuba ensi ne kisaanyawo ebitonde ebyo ebyali bisangibwa mu zisemayanja. Kaakati kamannyonnyola olugendo gano amafuta we gaaviira okubeera nga gava mu zisemayanja okubeera nga gadda mu nsi oba mu zi countries ezirimu amalungu. Nga bwe mbagambye nti ekiyinja kino ekyakuba ensi kyali kyamaanyi nnyo kyaleetera kontinenti eyali ey'awamu okubeera nga yeekutulakutulamu pieces ez'enjawulo. Ezimu ku zo saa zino ze tumanyi nga Antarctica, Africa, Europe, mpozi ne Asia. Kati amaanyi ago aga kontinenti okubeera nga zikyuka oba okubeera nga zishiftinga kyaleetera semayanja ezimu okubeera nga zikala ne zifuukamu amalungu. Jjukira nti amalungu gabeeramu musenyu wansi mu nnyanja ffenna tukimanyi nti wabeerayo musenyu. Kati ekiyinja kino ekyakuba ensi kyaleetera zisemayanja zino eno okubeera nga zikyuka ewantu waali amalungu ne wafuuka nga tewafuukayo nnyanja, ewantu waali ennyanja ne gafuuka amalungu. Ky'oba olaba nga ensi ezirimu amalungu zisinga okubeera nga zibeeramu amafuta. Olwakiri kye mbagambye kati ettaka lye nabagambye mu kusooka eryabika ebitonde bino nga bifudde gwe omusenyu gwe mulaba mu Sahara Desert mu kaseera kano era nga amafuta ge basanga ebiseera ebisinga gabeera mu ddungu. Kansuubire kati ekyo mukiyizi ngenda kusaba osubscribing era oliking era osharinge vidiyo eno webeera nga ebadde y'amakulu gy'oli. Mu vidiyo yaffe eddako tugenda kuba twogera era tugenda kuba tuyiga ku bikwatagana ku mmunyeenye n'ebitonde ebirala ebitwetoolodde. Obadde okimanyi nti nno n'omusana kitonde era nakyo kissa era nakyo kituuka ne kifa nga ggwe omuntu w'oli wano ku nsi ng'ogasseko n'ebitonde ebirala ng'omwezi, emmunyeenye ng'ogasseko n'ebirala. Tunegwako mu vidiyo enaabizeeko.